Kati omusajja wakwatira mukazi mubwenze ekikulu kiba kibatya muleka bulesi omukazi buli omwanyi n'omutima gwe anyway ya kakati abamu tetulya muva ndiemu ayino kana ngo mbanda boyina okwenyinyala n'ogamba nedda bannange naddala kumu abakyala loli nteriyo kiruma musajja nga kubeera nga yeewaayo nga saddaaka buli ekikwatako nga wali toli mwannyina akikutuuseeko ate ng'oyagala n'abalala anyway kiruma abadde yangu omumanyi abasajja beefiiriza bingi byatafuna olw'okulabirira abaana gwe okulabirira nze gwe okay eno ng'ate gwe bw'olina n'abalala kyekiruma omusajja n'agamba lwaki yanyenzeeko sanga ne muzadde wange si kisimu wa ssente baali nzigwa gwe ate onyenzeeko esinga obbaluma okay omuntu wamala okukola ebyo nga tazaalanga nawo naye ng'akola ebyo omanya simusobola ate olinda biddako ategedde tamusobola kati awo yeebuuza ki haji mbabererera byabonaabone oba emyaka omusajja 36 lwaki ogenda ku myaka 23 mituufu egyo si mituufu kana kaba kakyabuukabuuka haji omuntu tamuseeka ku myaka 12 njeka 12 wekyo egyo omuwala anagenda oweza emyaka 46 ngona 46 ngona ina 33 abantu bati tebabalansinga bulungi tebamakinga gwobiraba budde buno omanyire bwoba osimba emiti ng'ogisimba ng'osimba emiti ewaka bwe giba mito sipeesi eba emala naye tubalya mu kyamaaso nti yagaagala tegutuuke ku guli kati nabino onoonya n'ogamba bwe wanaayita emyaka 10 taafaanana ono kati mwekimutabala myaka 36 kati gwoge Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Dog. Welcome to Love Life. Komyeone Haji Kaziwekapo. Nabasagana kwanjula ne kwa bakumanyi. Kala abapya Haji Kaziwekapo. Omuntu okweyanjula bulina kubayo omuntu nga takumanyi. By the way bakitukama kiba ku radio. Nze nayingirako juice mu restaurant waliwo omuntu yali angambye okusinkana nandagirireyo ku restaurant kali eyo nga ku parliament eyo side. Nayingira nendaba omuli akalenzi nga kaseka kalina obuwalawala obuweereza mu restaurant. Akalenzi kabakajja ne kaguma nga ndi mu kunywa cyayi. Ne kagala okubuuza mu luzungu kawulanga nkaza mu Luganda. Paka kayoga mu Luganda lumenyefu. Nenga ngamba gyebale konze kale. Wamma yegwe Paulo Kafeero. Tekinnaweza myezi egi. Nakwita Paulo Kafeero. Konze Paulo Kafeero yafana nga olimba yegwe tukulaba bulijjo. Kakati bwe nagenda akirowoozaako ne mmanya nti kadongo kamu Kafeero yamuyimba nnyo. Kati bamugamba nti omusajja oyo wa kadongo kamu ye yajja amaye kadongo kamu ye Kafeero. Nkutegeera. Kati nkutegedde gye kyabajja nambuuza yegwe Paulo Kafeero. Namugamba nedda Kafeero bambi yafa. Ningamba olimba yegwe fe twakutegedde. Kakati tweza gamba nti abapya babaayo buli budde. Babaayo kituufu. Buli bane ne ku radio tweyanjula buli kanaku. Buli dakiika kumpi ze Doreen. Obudde buno abakyajjukiza abantu bakyabajjukiza ebikola bya sitaani ebibi naye ng'abantu era babimanyi. Naye era buli tugenda mu muzikiti oba bagenze mu makanisa oba mu kereziya bakomawo ne babibajjukiza. Kituufu. Kati totyanga kweya ate tonyiiganga ng'ogenze wantu omuntu agamba munnaye sikumanyi. Munanga abantu banyiiga nnyo. Obeera onyiigira bwerere kisobokera ddala. Nalowooza nti buli omu amumanyi. Bunayingira awantu naddala kati nga abavubuka b'ennaku zino abamanyi muno bakabi mbwagenda awantu ate ne ba bodyguard yamanyi babaali ng'amanyi bamumanyi. Kati n'omubuuza. Era balwana n'abantu.
kumilyango nze tomanyi nokaba naye sikumanyi nze asiba ate ng'okweyanja kya muno omugandi munnange yenze gundi nange njagala nnyo era ensonga endeese wano y'ensonga bweti ne bweti zolwenga mazedo binagamba sha nkumanyi bwana atakumanyi kwanza mukwano nedda mutamanyi ngina n'abantu n'okweyanjula era nze nakitege sinti buli omu akumanyi naye sigamba nti ebintu bingi abantu olabanga kyamwero naye nga tewali atakimanyi kituufu nga takiwuliranga nako naye nga golaba kya bulijjo kati haji believing anti mwezi gwa love gugenda kutandika believing mu Valentine ebyo yego ali celebrate nzeeko manyi nga bwoba tompadde kimuli haji nokumpa ebimi haji nokumpa ebimuli olina okumpa chocolate koro twalako autukale oba inayo ekivulu haji mpita kulontuule manyi nti omusajja wange emyaka gyaffe si gyegyo nedda haji ebyalaavu no tekuliiko myaka musobola okubeera nga munno muto yes ng'ate gwe oli mukulu okay gwe biba tebikukwatako naye olw'okuba omusaasira nti ye muto osobola omukolera ekintu naye tokola bino byabato sijja na bisaaganda bya bimuli kati omuntu agenda n'agatta ebisaaganda by'ebimuli n'agatta sima biki kakati ng'ate ku nfuna nga bwefaanana bw'ojja omuntu n'omugulira ekintu nga kyawamu omuntu asobola okusalawo najja naggulirayo kunakulabagana n'akugulira essimu nga nnungi aba tasinza ze n'ebimuli kati eyo yenkola ey'ekintu ekikulu okusinzira buli omu mu nfuna ye kati fe abato mu bwongo abakyali abavubuka abanyiiga n'okunyiiga n'ennyiiga abantu beekyabakunako mugula ebitengi ebifaanagana olwo yes nga tukazifaanana red fenna enkofiira red fenna kati waliwo omuntu emyaka gyo nga tegikyabijyamu naye ng'osobola okusanyusaayo ku banno ate Valentine baŋŋamba nti osobola nga ne banga Valentine wo maama wo buli omu oba mwana wo naye ffe tulowooza bya naye kakati ate bw'oleeta nga mwana wo ng'ate wakaba aliwo abaana abawera oba oleeta njawukana era kituufu kati tosobola bikola bonna kale babeera ba Valentine bo wadde bagamba mbu abazadde abamu babeeramu n'omwana gwe basinga okwagalaabamu bakiraga munekyabutonde naye bw'oba omugezi okikweka naye nga mu mutima okiwulya ate nasobola nga tisiga nti alina kye yali akoledde asobola nga namuto naye Katonda yakiteeka mu buteeso omukwano ne gujja ku ye buli muntu tosobola bintu byagala kyenkana ate ne weerabira bali bambi ne bakitegeeraga nedda yagala nnyo olaba n'alunda ente mbamu gy'asinga okwagala nga zonna zize badde simanyi ng'eyo gy'asinga okwagala nga tayagala nagitunda n'abalunda embwa asobola n'embwa 3 naye ng'alinamu embwa ng'agyagala nnyo n'agamba eyo embwa mukwano gwange naye nga zikuleetera sukaali nti waliwo eyaguzeeyo omunnyo ate gamba zikunywa naye kati kyo kya buntu nti ekintu bw'okisanga nga waliwo ebintu waliwo kyosinga okwagala kyokala nakyo kyekyo kyagala okusinga kiri naye kati ino emyaka ffe nga bwe tuli ayino ate koli mutuufu omuntu akuwa ekintu nga ojja kubeera nakyo mpaka ino emyaka anyway kati Haji ebibuuzo wano munange ne session bantu bambuuza eyo nengamba nja kumuleeta mubuuze mbiwandiika oluusi oluganda luntawaanya ekisooka lwaki abasajja beefuulira bakyala baabwe ne baagala baganda baabwe ne bajja nabo mu maka kati n'ekyo nakyo nenjagala okigatta nekiri ekya n'oyagala muwaki oba oyagala ne mukwano gwange banda bali bajjoogo nesooka twogedde bibange ebyagala okufaanana kubanga muganda wo waliwo omukwano gwo ng'alinga muganda wo literally kati abasajja mulimu akikola ng'embeera ya bwenzi nga ye naturally ya bwenzi kati waliwo omuntu ow'okutegulako ebintu ng'ebintu bamuti walabeko ku mubbi naga abijjeewo tabibba kyokka nga ye mubbi nga abijjeewo tabikola ki waliwo abantu betumanyi esenge mukisibye anti gundi ali awo kakati waliwo n'omusajja ng'ebintu bamutegulako bitegule nogamba wano tewaleetebwa mwana muwala wano tewaleetebwa mukwano gwange nga bawo wamugwe mmanyi yalekera okuleeta abakozi
abawala abakazi kati yo omuntu ng'ebintu bategulawo bitegule kutegedde nga kyatalabye taba na mutawaana naye nga kyalabye obeera omutumye kakati eryessalimu ne wabaayo omutendero omulala ng'omuntu akimanyi bulungi nti mukazi we bw'afuna ekibinja ky'abantu baba nabo ewaka mukoppi wamize oli omukazi nga mukoppi nga bw'aba talinawo baali nabo takoppa naye ng'akoppa nnyo buli kintu kyalaba nga munnakikola kanama mukazi we bajja muleetamu emize emibi okuwonya ekintu ekyo nnyina kukwano n'ogaba naye amukyawe abo nno batera n'okukwana ateekamu ejjoogo n'okitegeera n'obeegobaako bonna n'obakoowa kati oyo ye aba mugezi bugezi taba mwezi aba ataasa maka ge kati bantu ba mirundi ebiri waliwo omulala gwe nti ye mwezi egwo bamutegula buteguze bantu botabateekawo waliwo omulala ng'amanyi nti mukazi wange akoppa emize buli waba ne bakazi banne katono okubagoba ewaka n'akwanayo omu n'amukwana ng'akigenderedde obakyawe kati n'akwana mukwano gwange best friend wange kati oyo aba agumya bufumbo ate nze nekyawa ne best friend anti wakuba ogenda kufumba okamale kubanga competition eba etandise awo kati waliwo omuntu ng'alina mikwano gye kaŋŋambe baana ke kabinja naye ng'akabinja k'omukazi oyo buli omusajja gy'atambulira tewabula yaaliyo kati obanga ate akuumibwa abakazi 7 kati omuntu alina bakyawaganya era kituufu kube wakatuula bwoti baawo mumulaba wano ate gye bali balengera wano ali ne banne wano kakati wankubadde ayogedde ekyo olwo lwaliba nga talina banne ng'alina kirala ekinyiiza omukazi nakyajja kyogera bannange nkutegedde kati oyo waliwo akikola olw'ekyo ne babaawo akola kiri nga mwenzi just ebintu bamutegula bitegule so n'abakazi nabo bakikola ku basajja omusajja ng'aleeta ng'abeera nnyo ne group y'abasajja ng'atera baleetebwa omusajja ng'aleeta mikwano gy'ewaka era omukazi bw'aba awulya gimuyisa bubi kyakola afunamu omulenzi omu n'amukemekkereza n'amuweereza nga bu message paka omulenzi lw'atandika okukwana bw'amala otandika okukwana message n'aziraga bbaawe ng'aloopa gamba gundi anveeko kati mu kugaa gundi anveeko omusajja n'ayawukana n'ekibinja ekyo obufumbo ne butereera era okukyalakyala mu bafumbo kibi nnyo kyekintu ekisinga okuba ekyobulabe abantu nga bafumbo okyalakyalayo lwaki so oli bwakwyita nga mufumbo gamba nedda kati ekyo kyomikono kati ekyoluganda oba tosobola kubanga famire oba ogiyingiddemu nnyo okwagala te sister wange kubanga mulese ewaka lwaki oba oyagala sister wange nga wakubanga mulese ewaka naye era abazadde abatera okubanga bagezi tebatera kukkiriza baana ba buwala bavubuse genda mu maka gaabwe wa muganda waabwe mufumbo era abazadde olwanga ganti omujja genda wa baba wammwe oli omulenzi kati mwate abalenzi mugende ewa mwannyinammwe bakikolanga lwa nsonga eyo baba bakimanyi kuba ono tamuzira era naye mukyala we oli mutuufu oluusi gwe okutuse lwamutunulya bwati ng'alabira ddala Dolini omuvubuka bwe yali afaanana amuleetera ebifaananyi obwongo ne bukyuka bufaanagana ayya lwako waliwo abanyiiza babazaalamu kikyamu obeera otabudde famire baabi kyeŋŋamba baawukana tebaddingana ate sisita n'akulaga nti by the way naye alemeddeko ne batandika Dolini omusajja okuwasa omukazi gw'otamanyi n'okuwasa muganda wo funa gwe simanyi ate mukweke tondaga nze ŋŋamba ono sisita wo mukwataga nedda sijja bikkiriza ate n'abaana bemuza tebayinza kwebola bonna ba Luganda nawe bano abaana ba muganda wo bazaala ebbuba si baana boddala baana ddala naye ebbuba Haaji baba ba Luganda ddala mu maama ne taata naye tuyinza okwekyawa nyinza okukukyawa oba nkoze bubi nnyo ekyo nange sikikwisa naye ng'abasajja kyebakola ogwo guba muze mubi naye bw'obanga ogenze mu bufumbo gezaako nnyo
omwami obutamusembereza nnyo mikwano gyo n'Abaganda abo lwaki bamusembereza goloza lwaki Abaganda bakikola wano ffe mu Buganda omutasembeya nazaalawo ate ffe munange eri ewaffe tetuziza anti bakikola ngera bakimanyi nti waliwo bannazaala abato n'agamba omusajja ono tagatta maama n'omwana ate nga gye bali kyebaba kikola ati temwesembya kale ate muneeragiriza bweragiriza bigambo oli aliiri eri temulinayo muntu watulya kumpi na munne kati ekyo ne bakitangira kati ate kwengo gyozunga na muganda wo muto kiwala kito kigo ate omuleeta mu bufumbo bwabeera ekibayo yansobi annange haji bwe banyambadde bwentyo ng'omanya nafunye muzungu ne bw'abanga muzungu mpozi amugenze Bulaaya naye si wano ntambula nno obwo buntu si babuyita bwe twambalira mu bayika ate noka tubutera bweru naye kasi ekizigo kyanoga kuvivi wekiwaabira ye lwaki ewantu awo tewamalaga nange wabanso ndoza wa mifumbi tewasetuka owa mifumbi awo ne wano mbusimanya ne wano si byangu mbu anti omulaba ate oyo gwali nawe bebamanyi nonobawulira gwe linda so wabyaggwa bayithawe wange oyo mumanyi nga ayanguwa naye abo manyi nti ate nga batabuse be bali bowulira bulunatwalira munne abo balinda mu buyinzi ebadde waliwo nekinebunyisa abantu we bati ng'obudde kwabo waliwo kati nga bano abaagalana ne beekyawe oli nagamba gulinda kuba bagenda kuddingana wayitawo omwezi gumu ebiri baddiŋŋanye togamba nemwe temuswanako kye bayita okukwana kwangu okukwana kwangu naye okukyawa kuzibu tosaaganga n'okukyawa naddala ng'omuntu gwe muli mu kukyawagana mulabagana mulina akadde akeesanga kiba kizibu okukyawa kuzibu wabula okukyawa kuzibu okujja nga abantu beekola ebintu binene naye abantu abeekola bitono kibaamu okutegeera kungi nnyo okujja ng'omuntu gwe wafuna omanyi laavu evumulwa laavu abantu batera kwekyanga buli omu afunyeyo gw'ayagala kaakati kiri ne kimuvaamu kitegedde omulala yagambye gubeera musango gwani abakazi bwe bakwatagana ne bajjawo omwami waabwe eyabagattika mu nnyumba emu nga bajja nabajja bakola batya mu Luganda ne bakwatagana bajja ne bagobawo bba waabwe bo ne bagiyingira guba musango bw'olaba abajja ne bajja bakwatagana ze badde simanyi basobola ne babeeramu yadde naye bibeerayo bajja ne bakwatagana nga abasinga tebakwatagana babalimba kubanga Baganda bagamba mujjawo kabugo kakadde tekaggwamu nsekere kibanno akabuga akakadde tekaggwamu kitegeeza nga amakulu gaakyo nti mujjawo tabulwamu kakuku ne boolaba gwe mukolagana abaamu akantu kaakati ne bwe bakeera ku makyambu sima bakwatagane bagobe baawaabwe waka nabo baba bagenda kutabuka mu bbanga ttono nnyo n'ogutawera mwaka kuba tekisoboka tekisoboka temusobola kugoba musajja mbu ffe tukwatagana kiri kyekibagatta temuli ba Luganda temuli ba mukwano wabula ekibagatta kyekyo ate mukijjeewo ate omanyi abantu badde zinamwebaziza Haji Kasolo buli mukazi wakiri betulabyeko ku social media olaba buli omu ali bulungi oyo omukulu sewa alina engeri gyakwata maama kage newuunyiza singa abasajja babeera bwe batya Katonda yamwanukula nti ebyenfuna ye biri waggulu omanyi abakyala bw'abeera nga buli kyayagala bakimuwa omutima gw'olusi gukakanaga akantuula ewange ne bw'ofuna omulala tafaayo afaayo kinnuma kimuluma naye atuuka n'agamba nti kaso obwetaavu ng'omukyala n'abaana bange
butuuka bulungi. Naye waliwo omuntu nga n'obwetaavu tebuliiwo. Busobozi tebuliiwo yakana kuleeta baki bakazi ate yagenze ne kikunyiga okay naye oli alina bwakwata makage ate nga Mungu yamwanukula buli omu kubanga buli gwe tulaba sofa ali bulungi wamuli mutu ali ku mirimu gyate mirimu gya bbeeyi ali makage makaga bbeeyi bw'otunye moloka yekyekyo kakati bali mu ssanyu so bantu bebagamba singa buli musajja abeera bwati tugisoboka obujja bubaamu naye omukazi wateeka kugamba nti kasite ebyetaago ebyobuntu mbifuna kimugumya okubaawo era nasigala ng'omukwano gwe gugenda mu maaso naye ensobi ebaawo ye muntu nga ye asomba busombi bakazi n'omuleeta n'omubonyaabonya oba n'obaako omugo nambemu yali obulungi fe abasigadde tuli bwetu anti obusobozi alina bwa mukazi omwolo yeepampalika yeeteeka ate waliwo abo baabaki wasooka akale gw'osobola oba tomala na bulungi naye n'ofuna ow'okusatu n'ofuna ow'okuna kati oyo aba akoppa bukoppi ku wasa awulira gundi alina bana nange kambireko n'omu naye sooka onoonye enfunayo eri etya naasobola obbabeezaawo kubanga bw'owasa abakyala bana oba basatu oba babiri kiteeza mu mwaka ozaala buli myaka ng'ebiri obayo n'abaana omuntu w'abakazi abaana talina mwaka gw'atazaala wabeerawo era azaali buli mwaka abasekawereye kubanga oyinza okusanga nga waliwo ne bwe tutamanyi naye nga gitegere kubanga dde beeyogeza wano nga bagamba maama singa omusajja abeera nga Haji wati singa abakazi tebeevuma naye buli musajja abeere nga Haji buli muntu asobola gaggawala bamma abantu baboogera ebigambo ne ate gwabeera ku social media wabula gw'obiraba buli muntu asobola gaggawala bakale singa omusajja akola nga Haji bw'akola obugagga si bwa buli omu ndowooza bawulira zino program bonna balowooza buli muntu agenda gagga obugagga si bwa buli muntu naye wabula oli butuufu wabula si nti buli omu ajja gaggawala Katonda teyabikola nti buli muntu abe nga yenkana munne bw'ate ani anaakimira munne amazzi ani anaatuma ku munne okitegeera sente ama oli butuufu ega olumbe lubeerawo nga tekuliko yadda ya ssenku abafumu bane tulabye enseeno n'ebintu birimu emitendera oli butuufu ate baithe oba toli wakugaggawala toli gaggawala kubanga wali kyoyogerako olumu baitha n'okuwa ssente oba okubya eddiiro era ssente ne zikuggwako kubanga tewali wakugaggawala ne bw'ozironda omuntu nga Katonda yakola gwe toli mu bagagga ne bw'ozironda by the way wakyogera ogenda omusanga ng'era yaddayo mu mbeera ye waliyo omuntu ng'obwongo bwe busobola ssente ezo waliyo omuntu nga tasobola kufuga bukadde 10 nga tasobola bufuga akamu nze Haji bwe nkafuna essaawa zonna mpira yagala ndye lwaki odoolira abantu ne waliyo omuntu waliwo omusajja abeera ngaawo makindi ng'abeera nnyo ku ludo naye nga kasaafumayo kadde nga bulooka tundatunda mmotoka naye nga kasaagwirayo obukadde 5 aba takyajja wangi kati tegeza kaabuzeekaawo wenyewe watune moloka aba takyadda ng'era bamukubye essimu owaayo nnaku zino ng'obuuze n'abuuza kati makindi olaba ani ategeera nnyumye naani ng'alaba alina ku ssente kale mbulya kati awunzije njogere naani ngenda kunyumya ng'agenda eyo kati bwekasamula ng'akomye ngoma zaaweddewo nga levo abo abanyumya nabo kati waliwo omuntu nga tasobola kufuga kituufu okay waliwo agambye saawa ya kuza baana kuzza oluganda bunansonyiwa saawa ya kuzza baana ku masomero naye abasajja abamu okwewala obuvunaanyizibwa bava awaka ne balekerera abakazi okuyiiya bazze abaana okuyiiya bazze abaana ku masomero omusajja yenna yandikoze atya omukazi yenna yandikoze atya okumakinga sure nti n'omusajja asasulira abaana be school fees mbw ate abamu babagamba ne bagamba bana ebintu
mwana byayagala school requirements zizino naye bwe bamanya mu school fees week nga bagenda olugira nga mugamba mutubogolera mutubanja bubi n'ogamba obadde tokimanyi nti n'omwana badde agenda ku ssomero. Oluusi omusajja abatalina gye bali abasajja abatayagala kuweerera abaana naye sisuubira nti waliwo gwe kinyumira nga abaana nga tebasomye. Ekyo abakazi balekerawo okulowooza nti abaana baabwe. Abaana si ye wa mukazi ko mwana wammwe babiri. Nawe omukazi oba olina obusobozi kwenetta osobola okuteekayo omwana waffe babiri asinga naggasa mukazi. Abaana bakula bawa bannyaabwe. Ffe abasajja tuliwo nga bwe tutyo. Wakyogera abamu ne banyiiga abamu ne basanyuka ne bagamba nno Haji kyayogera kituufu. Kati omusajja ateeka mu mwana we Sena Rosa nti mbuno bugwa bagenda okufa akafa ku maama we. Naye kale yesi yazaala omwana we kuba maama ye maama tekituluma. Naye baleka ate wano mu kuweera okulowooza nti nze nnyina okwetikka omusalaba. Ate mu constitution ene yaffe ya Uganda bakulagira nti omwana alabirirwa abantu babiri. Maama ne taata. Naye mmwe munemumanyi nti mwe muzaala buzaazi. Siga nti abasaala tebawira abaana. Naye bw'abanga munno bulijjo aweera nga eno ttaamu bikalubye. Mulimu omusajja lwayiya gwe nooza nakugamba dda kakati naziteekaawo gobekana kwogenda nezibula wabula sente zesiba nezibula tazirina wali mutuufu. Bw'olaba omusajja n'ekyokulya ayiya kiyiya mu kifune ate gulooza abamye fees. Si buli muntu atawaddeyo fees mbunaaganye buganyi waliwo ezitabaawo. Waliwo ezigaana ate waliwo kye wagambako olumu abakazi abamu abaayina ssente kwa tutereka abakazi abamu naagaana. Naye nga yamanyi omwana wa musajja buye tamukwatako. Nagamba ssente zange sizikwata. Kyokka mwana we yamuzaala amujja mu lubuto lwe muno kakati golotoba mulagajjavu lwaki goga musajja mbuno ne tubagamba fees nammwe abakazi gonaawo bamulagajjavu ku mwana wo wakirigula requirements omusajja omwewuleko ko. Abakazi abakyala basinga okuba nti nno balina obuvunaanyizibwa mu mutima gyabwe. Waakiri agenda ku masomero ng'omukyala nannyonnyola. N'agamba requirement n'atandika n'okuteeka byokulimba. Bawange mulwadde taata baana mulwadde bulijjo tusasula ne basooke batugumiikirizeemu tugenda kuleeta olanga omukazi abataddeyo ku ssomero nga tawaddeeyo nnyo ssente ziri awo ataddeyo obutundutundu nga bw'alinda baafune naye ate si kukola lutalo nga gw'oyomba buyombi nange ssente sinza abaazibuzizi ffenna tukeera kukola budoko ene waliwo yagamba omukazi ayinza okubanja school fees n'ogamba nagwoza sikimanyi ffenna tukeera kukola ogenda kunywa chai oli mukuja kyokka school fees n'ogamba bannange ffenna tukeera kukola naye ssente zibula. Bakitegedde eno school fees week bambi nga bw'otugambye. Waliwo omukya Haji watugamba babeera n'obusimu obutono baba benzi. Nanti tebuggwako muliro. Baada zino smartphone bana zigwako omuliro. Zitama mu lunaku. Naye nazitegedde amanda gaazo malamu. Amaki? Anti nagategedde mukulu n'abajjeko internet. Eyange yawezaako muli ennaku 3. Ninga nti bulijjo yenkana amapeesa eryanda ntawaanya litawaanya. Gwe yo teyabeerako omuliro. Naye yabeerako. Jjukira internet bulijjo bukubi na TikTok na message nganda. Era waliwo abaali ebibeerako kati kana akataliiko nakulwe kaaka. Waliwo yangamba bannange nali manyi nti na boyfriend omanye nnaku 3 nnaku 4 omusajja adde okukubirako okubuuza bannange oli bulungi. Abantu bene tebakyamanyi kuba masimu bamanyi message. Naye mu wano okujjako internet mu kulonda inategedde nti ne smartphone amanda gaazo gawangaala gayina omuliro guli muyitirivu. Buli muntu ennaku zaggwako takyazijinze. Baza abasinga nabalaba bagamba naye kimanyi nti nno omuliro gusigaddeko ennaku zino era edda nagambanga lwaki bakola amanda gano nga manafu nakitegedde kati amanda malungi. Internet etwala gundi. Katonda agambye waliwo omukyala n'omwami abagenze okwekebeza siriimu. Naye kyazuuliddwa omusajja mulwadde omukazi mulamu naye omukazi Binoroza tebyawedde tetuli ku birala. Era bannaye kiri ku birala. Ate batandise bati kyo kyawedde dde. Olwaleero luno
Era kiggorwa leero. Kyokka bannange. Naye oliwulira lumu. Ndowooza olaba oliwulira lumu. Naye abakyala b'abantu abamu beetaaga bazira. Kubanga wale omuntu gwolaba nga tosobola. Buli kintu ky'okulogamba kinaatuuka kitya nga kirina mu kamera. N'osaasira munno kuba ye bw'akikola teweebaka mukyankalana. Kati ekintu bwe owulira ekikuluma nawe manya ne munno kikola ki. Kimuluma. Naawe okyegendereza. Kubanga oli mufumbo. Naye kakati nga bw'oyogedde oli wabiraba ku social media kiba kigenda mu mugamba twadde tuzannyazannya. Naye azannyezannyemu otegeere. Naye nzannyezannyemu okugulu bakuleete bakunteekeko. Abakazi azeeroza muli bajjoogo. Because kati nange wemba manyi oli mufumbo so akwata kugulu kwagenda kukuteekako. Kiba kikyamu. Kiba kibi. Oluganda lukutawaanya. Ngenda bagabale mtaleko biteka mu luzungu ze bajja kunvunuunira ko interpretinga bannange. Okay. Omusajja yalwazizwa omukazi yageze kwekebeza nategera nti mulwadde bakamala emyaka 10 kakati yeebuuza alekewo omusajja ono kubanga alina obusungu oba adjust aberewaawo ku lw'abaana kati mweye ensonga omuntu oyinza mu advise ki omwana akola atya omukazi yageze neyekebeza nti zabadde awira bubi n'asanga nga mulwadde akawuka n'asanga nga si mulwadde bageze ne beekebeza wadde bakola biki omusajja nga mulwadde kakati n'agamba kati nkole ntya kubanga omusajja atandise okulwala amagezi era kati ababakedde abasawo babawa amagezi kubanga yabuuza mu gundi ene awo mba nsigala ku lw'abaana nensigala nenzijajaba omusajja oyo wadde zesaaka abaana kisinziira enkwatagana manya nti musajjawo yayenda n'afuna obulwadde gwe Katonda n'atabukuwa naye enkwatagana ya bulijjo eri etya kubanga abasawo balina engeri gye bakolamu n'okulagirira nti munno waba mulwadde mulina kuba bwe munewemunewemunawangaala nga yeta nga si wa bulabe gy'oli nkye nandowooza kyabaakola kati omulala tubuzayo butono wano omusajja asasula renti bambi ono musajja bambi yankwasiza ekisa asasula renti bamaze mu bufumbo myaka 17 buli kimu ekyawaka kikola asasula bills ez'amasannyalaze biki byena buli mwezi naye yagambye ekintu kyatanategeera ennaku zino omukazi agenza akyuka omukazi amuvuma omukazi tamuwa kitiibwa n'agamba mbu muli omutima gunga ampisa mbwandabanga kasasiro ate kati nina ennaku zinawulira nga tagambwako kati n'agamba mbu omutima gungamba oba yafunyeyo omusajja omulala kuba tubadde omukazi akola omukazi ndowooza akola ebyo teyabiŋŋambye nato n'agamba asasula buli kibe ne waliwo abasajja basasula buli kimu nga n'omukazi akola n'agamba oba yafunyeyo omuntu omulala kubanga kino ekintu sinakitegeera mpulira njagala waliwo owira ng'oyagala kuvaayo naye n'ogamba nte kanzigayo ku lw'abaana alugeraga abasajja tetulina empisa embi naye naffe kitunyigadde olwini waliwo tukesa n'ogamba omukazi mukoledde buli kimu naye omukazi tasiimye mukazi anvuma kadoni waba abakazi abakola nga alinayo akasaala ke kaŋŋambe sobola alina akasaala ke ka miliyoni 1 omwezi baba nga alina baawe nga amusasulira renti sente z'okulya zibaawo amwambaza amujjanjaba nviiri biki abakazi obudde gye bugenda bweyongera baawuliranga ayeesobola olw'okuba sente ze tezikwatwako mu biiruzi zino ez'ebintu era batandika okwewaga naye ebba olwalivaawo n'omanya nti atojjako anagenju oba 5 n'omanya nti balya n'omanya nti basasula maidi n'omanya nti beesibisa enviiri nga zizo lw'olitegeera nti akakadde tewali ssente naye wano nga buli kimu kikolwa agamba naye omusajja akyajoogaanize ssente zange mba nazo anti ku akawunti alabako obukadde bw'2 bulijjo zonna ozitereka ekyo kisobola okuba bwe kityo abalala
abakazi bafuna nnyo abasajja ku mirimu gye bakolera ate abakazi bamanye gabanya mu mukwano olumu abawuliranga oli yebbaawo omutuufu ow'oku mulimu zijjukidde waliwo omulala yaŋŋambye naye mu message yaŋŋambye nono nange ndi nakabeera nono omusajja amakazi mu myaka 18 bino kyayitamu nange kyempitamu naye ate kyewuunyisa juzi nga ngenda nkwata essimu ye manyi message zijja kungulu ngaliwo omusajja omulala namuyita my wife agamba bannange my wife nagamba nanonyeza kyenkola omukazi nga sikiina naye ngamba kasooke nfulume munve wane awaka kati nga simanyi gyali but yakitadde mu comment negamba sajja bana bayita mu bintu nno mbyokusaaga omuntu teriyo kintu waliwo omuntu akyuka ddala ng'olina embeera gy'omuyisaamu nga si nnungi neno nga akyuka lwekyo naye omuntu gwe bayisa obulungi bw'akyuka omanya omulimu gwe gumuwaga alinamu kasente ng'ate gwe osasula biiruzi zonna awulira nga ssente ziri zakolera ennyingi abalala aba alinamu yafuna omulenzi omulala gy'akolera ntera okuba bwe bityo naye bannange bantu babonaabona kati omusajja wakwatira mukazi mu bwenzi ekikulu kiba kibatya muleka bulesi omukazi buli omu alina omutima gwe anyway kakati abamu tetulya mu nva ndyemu ayino kanange mba ndaba olina okwenyinyala n'ogamba nedda bannange naddala kummwe abakyala loli nteriyo kiruma musajja nga kubeera nga yeewaayo nga saddaaka buli ekikwatako nga ali toli mwannyina akikutuuseeko ate ng'oyagala n'abalala anyway kiruma abaddala ng'omumanyi abasajja beefiiriza bingi byatafuna olw'okulabirira abaana gwe okulabirira nze gwe okay no ng'ate gwe bw'olina n'abalala kyekiruma omusajja n'agamba lwaki yayenze lwaki yanyenzeeko sanga ne muzadde wange simuwa ssente baali nzigwa gwe ate onyenzeeko esinga obbaluma okay kati ono yagambye I'm 36 years ndi myaka 36 single father of 2 single father naye nina omukazi omwana gwendeetinga kino ekintu ky'emyaka haji wano ndabawo myaka omuwala alina emyaka 23 ono single father baana 2 myaka 36 agambye mbuno alina omulimu naye akola agenda n'akomawo bitono naye omusajja agamba bannange olibadekawo olaba oli mu relationship wekka eva gwakuba amasimu bakabeera bonna emyaka 3 gwakuba amasimu kyokka omukazi omwala omulabirira okuba amasimu ogenda okumukubira oluusi amasimu n'agituga n'atakwata simu oluusi bwakuba ekiro mbw agenda okuwulira nga omuntu ngaali nga mu kiraabu n'agamba nja kuddamu kukubira ndi wabweru nogamba nawe omusajja akulabirira nonziramu bwotyo toyagala kumanya kati ekyamwewunyisiza mbu yali agezewa safari wa namulekera abaana 2 bunju n'afulume munnange yabalekamu mu nju tomunyumiza n'agenda naye abaana naye just yafuna muntu gwakwana kati kyembuuza awo yeebuuza ki anti nga yeebuuza kubanga bw'obanga okyabya ne muno atannazaala eba testing microphone 1 2 abadde akyamwetegereza ategedde nti tamusobola amuleke kati no ye yagwa mulaavu kati abeeniraavu yaabo neebona ate obuzibu ki abo naye mulaavu yanywere naye ku muntu alina ekigendebwa omuntu bw'amala okukola ebyo atazaalanga nawo naye ng'akola ebyo omanya simusobola ate olinda biddako ategedde tamusobola kati awo yeebuuza ki haji mbaberere laavu yabonaabone oba emyaka omusajja 36 kyogenda ku myaka 23 mituufu egyo si mituufu kana kaba kakyabuukabuuka haji omuntu tamuseeka ku myaka 12 njeka 12 wekyo egyo omuwala anagenda oweza emyaka 46 ngona 46 ngona ayina 33 abantu bati tebabalansinga bulungi tebamakinga gwobiraba budde buno omanyire bwoba osimba emiti ng'ogisimba ng'osimba emiti ewaka bwe giba mito sipeesi eba emala naye tubalya mu kyamaaso nti begunage yagaagala
tegutuuke ku guli. Kati nabino onoonya n'ogamba bwe wanaayita emyaka 10 taafaanana ono. Kati mwekimutabala. Okay. Myaka 3 kati gwoge. Yamugambye eri naawe olimba. Omusajja w'emyaka 36 bamuvubuka. Abamuvubuka? Abamusajja mukulu Haji. 36. Abakyali muvubuka. Kati omukyala wa myaka 36 mbeera ki? Obeera okuze okuliridde. Joe toseka neba naye Haji otukola. Emyaka abasajja bo. Nedda kya butonde Dorini ebintu kintu ekikazi n'ekisajja byakula bulala kabibeere mu bisolo kamubeere mu bantu kiri kikula mangu. Mwe mukula mangu. Nakyo vulanga mukula mangu ne magezi g'obufumbo nti omukazi w'emyaka 25 asobola n'okumanaginga omusajja wa 5. Kubanga yo obwongo bwe mu by'obufumbo wano abamugezi si mu birala. Wano mu by'obufumbo awo okumanaginga omusajja ate omusajja w'emyaka 3 ayinza kumanaginga mukazi wa myaka 4. Abajja siyabo omusobola oli abategeera nnyawo eby'obufumbo ababimanyi. Kati yali naloza mbu ona anjoga tampuliriza. Kakati omukazi tanazaala wo bw'afuluma bw'aleka abaana mu nju wagenda mu disiko bw'atakwata masimu go ate gugamba omukwano gukuli bubi muleka aboneebona gumuveewo. Ekintu kye obulenga maliriza ekisembayo waliwo eyagamba wano nti omusajja waaba nga takusondeddeeko ku mbaga. Omukazi waba tasondeddeeko omusajja we ku mbaga mbu omukazi aba takwagala. Kyandibadde bwe kityo. Kakatoola talina ssente. Okusonda musobola mupakasiriza wamu. Omukazi alina omulimu naawe olina omulimu mubedde mwenna ebbanga ddene. Nga muga twagala kukola mbaga yaffe na kutongoza bufumbo bwaffe. Bonna musobola kuba buli omu aba amaze okuzimba emikwano. Nga asobola okutuuza meeting obezize nawe ng'otuuza ezizo. Ne mukwasaganyiza wamu kino kyetaaga bwe kiti kino bwe kiti. Ne waliwo ate bwe bawasa nga baana bato kati yazijjewa. Naye omukyala bw'oba oyina tewali kigana kukwasizaako munno. Embaga yammwe babiri mwembi mugyagala tewali gwe bagikase. Lwaki gwe toleeta? Nate mulekera abasajja bakola okwanjula bamanya abakazi ne muddira nga abakazi be baguze ebintu. Ebirabe bigendebwawo omukazi kyandibadde kirungi ng'omusajja gwe wabiguze. Naye omusajja kazi n'agula ebirabo n'atandika okuyinzanga obusawo bwa sukaali wadde 7 kalinga sikalaba. Nga byonna abimanyi bulungi ng'ate mubireese waabwe. Mukazi nabeera nga manyi kye muleeta. Ebyo byonna ng'abimanyi. Amanyi engoye bwe zifaanana eza ssenga asime. Ate abasajja bagamba mbu abamu waliwo abayogerawo ne bagamba anti abakazi bano batuteeka nnyo ku pressure y'embaga kati nange emba sizirina okugamba ziteteeka. Ekintu kyendaba embaga musobola ogikola abaki? Ababiri. Naye kino eky'omukola ebirabe bigenda mu bazadde. Omusajja yandifubye nnyo. Byofuba nnyo bibe nga byavudde mu nsawo zo. Omukazi naye eri ewaabwe alabe surprise ng'ebintu by'oleesa ate tabisuubira na bisuubira. Nga tabisuubira. Nga gwe wabiguze. Naye afune ku ssanyu. Bayize n'abeera nga buli kimu gwe. Amanyi nti bambi abeewabwe wabalowooleza bakadde be. Naye nga buli kimu akimanyi ye yaleese ssente. Ate n'ozidda mu gundi wali ku buko n'ozina endongo ozinamu ki? Kye baba kujoga. Waliwo yateekako comment wali ka video ke twakola wakali simanyi oba yakijja wali yogera kale ku bufumbeera still. N'agamba Dori njagala ombulizako Haji Kapo. Wamma ndoza kyale muvubuka. Yanambuuza mubuuze wamma ye engeri gyaluddeyo kituufu okwegatta kukuuma obufumbo. Kati yo obufumbo amanyi kyeki. Abula simayina. Kati wanga muto nnyo. Joel oseka nose. Kati yali amanyi obufumbo kyeki. Kulya mmere. Kati bikuuma obufumbo. Kyekisinga obukulu. Aha. Anti byengugabye ebitu. Amagezi ge gasinga obukulu mu bufumbo ne ssente Haji. Anti singa n'abafiirwa bawasa. N'abafiirwa bamanyi. Kati nabo bandiwasiza kuba gye balinga bagagga bulungi. Naye ate osanga omwavu nga ye omukazi amulina.
kati otegedde ekikulu sijja bisobola ate nange ekyo kyekikulu kakati bya buli kanaku bya buli kanaku naye nga kyateeka kali baati bazaale baba jazaala kyateeka ndoza baku endaawo ne bwegejje etya tebannume naye bageyondaawo naye bayaluli etya tebayinza giteeka mu kisibo ng'ogisuya nti eyo ennume yange engiina kati kyeyabuuza nekiriimu ndoza babi yali muto ebyo byebimera ku bikuuma obufumbo okubaawo okay toyanza Haji kakati Haji naku zino Hajimu kyagikwataganya era gyendaga kati ngenda kusaala solati asiri saazi zino ziri 11 bwenva wali ku muzikiti nzikirye mu jimu naye ngenda gezaako nange sawa 3 nja bwangimaliriza ng'endeeka okweza okwera sawa mekezo Haji tuza kwera mu jimu sawa 3 watasitula byuma njibeera manti maliriza okola zene okudduka mu treadmill kuvuga bugaali kola biki kubuuka mugwa ate nengena mu aerobics kati aerobics zo zitandika kwemu kitundu zijja kunsanga wawatenga maze okusala magaribi nyingire aerobics aerobics bazikiza ku ssaawa 3 kati awo naabe banna okuva ssaawa 11 mpaka ssaawa 3 ng'oli mu jimu kuna birunze obulamu nno bagamba asiika obulamu omukono tassa kale nkitegeera tusiika bulamu buli osirisanga busiriira omukono gwali tomanyi kyekitegeeza omukono obutassa bw'oba osiika bulamu wali osiise ku ebinyeebwa bw'osirisamu bisiriira kati n'asiika obulamu omukono takola ki talekerawo kubanga oba ogenda busiriiza sosigala kakati bwe buno obulamu bwe tukuma mwe mukyali bato fe abakuzeemu ebirwadde bituyiikiriza nnyo ate baite bitawaanyawo ng'okuze nebaga dokita nakugamba teka tolina okwerabirira ate nga byampaka bw'ate olina simayo amasavu ku kibumba ebyo bitusobola okulwanako katulwaneko ate Katonda bw'ayamba tweyanza Haji amina Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.